application bulijjo bugimbuuza tulage proof ndi bakuma passport okire bulungi nnyo kabuza mutegedde manya abantu abeebuza amagezi ate alimba kati yo njikulaze so kati mukitegedde kati ate agamba nti akwagala mu Uganda yanyima passport n'agamba siri munda Uganda nazijjako okutuuzibwa tasobola kumpa passport kale ate annoonya anyways eyo mpitidde obuyitizi kubalaga kiki kiri naye nga Mukama agendageza okukuuma nga namwe mulwana okuba nti kitambula bulungi era ngerukobaza mwenna abali mu kikola bwe balinyo obalira eddala nze sitambula tosobola kunfuna tosobola kunzijja Mukama akyankuumye kati awo tuvuddewo era singa nina passport singa natambula dda nesigirira ebyali bisigadde byonna byawa babagamba bubanga okyali mu kifo ekifo ekyo kibeere mupaka n'okivaamu ofuna omukisa kati bitegedde bulungi amanyi Oluganda kati awo tuvuddewo njala tugende ku vidiyo eyatuleese olwaleero era ndowooza njagala tugitandike bulambalamba naye abantu b'omu ggwanga lya Amerika bannayuganda mwenna mwegendereze nnyo ttiimu ya PLU eri mu Amerika ekulemberwa omukyala gwe bayita Sylvia Kacho alina gurupu nnene nnyo Sylvia Kacho omwegendereze nnyo oyoono abali mu Amerika mwegendereze nnyo omukyalo ne ttiimu ye gurupu ya PLU oyo yabaliidinga mwegendereze nnyo n'abala bangi nnyo abatambula bakola emirimu egyo ejja PLU mwegendereze nnyo mugitegedde bulungi nnyo alright kati naawe nvuddewo